Yes, mbaniriza akadde kano mwasibye mutya mwasize mutya mwabali Qatar mu America Saudi Oman Bahrain bagamba nti mwabali nnyo kubanga mugiye kumirako n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kadi negamba nti comment section weri awo obubaka buntiri awo mu comment section tosigale nga ogiye kumideko bagita Faali TV yuji mwabali nnyo kubanga mugifollowinga n'okubanga mwasubscribinga ne munyiga ne kadi Fiona Nyamutoro yalemedde kayagala kubanga sinkana Rema Namakula yagamba nti talina buzibu bwonna ku Rema Namakula n'okubadde bafaanizi baabwe bageza kubanga bakuleetingawo olutalo wakati waabwe. Nyamutolo agamba talina buzibu bwonna ku Rema n'okubadde bamuyita ku mukolo gwabwe n'atagenda naye agamba ye tamulinaako buzibu kubanga yoseebesinga oluusi omuntu bwakuwa kaadi okugenda ku mukolo gwe kiba kyakusalawo okwo gwe tiba byampaka kuba kusalawo okwo omuntu niwabeera kuwadde kaadi sigamba nti omuntu bwakuwa kaadi ogenda ku mukolo gwe nti aba alina kudumira budumizi kyatteeko olina okugenda agamba nti oba yajja oba teyajja sibinaako buzibu ye agamba nti ayagala kubanga akola ki ayagala kubanga amusisinkana agala kumusisinkana abasinga bakuleetingawo olutalo wakati waabwe naye agamba nti ye Rema taminaako buzibu era tajja kumuyisaamu gaali tajja kumuvuma ng'abasinga bwe bakola ki ng'abasinga bwe bakisuubiriza like nga komenti nga tosubscribe ng'onyigene kale Edikenzi yakakasizza okwanjula kwe iwaabe w'Abanyamutolo mu kyalo eri gye bamuzaala va ku bino ebyebuziga wali kuli just kwabadde ku kyala kuno genda kubeera kuwanjula tamuna kubanga musibwa byonna bagenda bikola mwaka guno gwa 2024 agenda kubeera mukambwe. Edikenzo yafulumiza n'akayimba yakatumye Navasi era nga yabadde awaana omukyala we gwe yafunye omupya gwe bayita Fiona Nyamutolo batimu Edikenzo bali mu kusyanuka busanyusi bali mu kudigida budigizi bagamba yefe abaliko akadde kano yefe abaliko timu Rema namwe mwaliko akaseera kamwe kagwako naye ate batimu Edikenzo bandabudde banange bavuma nnyo omusajja watu amuza muyisaamu nnyo eggaali abasinga bakyakomplaininga ku ddwaliro amuza lyakolamu abasinga bamuyita feke dokita ddala kituufu amuza si dokita bannange mulekeraawo kumuyisaamu eggaali musajja watu Tamale Mirundi Junior kyakola Rema olunaku olw'eggulo Rema bambi yabadde ayita amalino checkinga ku live za Tamale Mirundi Junior bamugamba Rema omuvubuka oyo akuyisaamu nnyo amaaso akuyisaamu eggaali kati olunaku olw'eggulo Rema bamulabiko ku live ya Tamale Junior ne amuza babaddeko nga bali live nga bayitaayitako ko balabe abasinga bamugambe yandibadde yeesonyiwa Rema Tamale Mirundi Junior bamugambye weesonyiwe Rema kubanga ajja kukusibya Tamale Junior Mirundi yagamba tatya Rema tamutyamu wadde n'akatiniini bwe kati talina kyamutyako wadde yalaga talina kyatya ku Rema wadde n'ekimu binaakomekererawa binaggwerawa kubanga biyinza obutaggwa bulungi eri mukulu Tamale Junior binza obutatambula bulungi gyali binza obutatambula kiriya gyali binza obutatambula malembe gyali alina okwegendereza ennyo aya basi onaawulira gye bigenda okubanga bikomekera naye nga ensonga zeezo mugimpereka like video na subscribe ng'onyige ne kale mbebaza mmwe n'abasinza mu ggwanga erya Oman mwabali Qatar ne mbagamba nti muli babode nnyo okubanga mugifollowinga. Fiona Nyamutolo yagamba nti wamaazi kulinaako obuzibu n'okubadde bafaanizi bageza kubanga bakuleetingawo olutalo wakati waabwe Nyamutolo yalaga talina buzibu bwonna ku Rema. Nyamutolo yava n'agamba nti ennyimba za Rema zimunyumira nnyo era ye yalaga nti alina buzibu bwonna ku Rema naye batiimu Edrisa Musuuza bo baagala okuleetingawo olutalo olutalo wakati wa Nyamutolo akosa ne Rema Namakula kati saa zino Rema bamuli bubi ku social media nozamujjukira ebiseera Edikenzo Rema Namakula bwe yamulekerawo nga baayogera bigambo batiimu Rema kye bakolanga Edikenzo semyekozo Edikenzo n'abagamba temundabanga kamba kubemu akayimba kamba kubemu olusongo kamba kubemu oluyimba
n'akubawo kasemyekozo naye n'agamba omukalukalu tajja busera kandimbewo semyekozo n'akakuba kayimba biseera ebyaba kye bakola Eddie Kenzo kyali kikambo ndowooza omulengera nanyini Dimpo Rwema babudde so nga bamulangira ne Dimples ze zalina ba Bruno K nga bagamba nti omusajja ne Dimples n'obeera n'akabina ndoddo nga asooka tulako n'omutwalirako n'omuvuga abajja kukulekawo ne wobeera mulungi otya ne wobe kuba make-up yenkana atya ne woba ne Dimples ne woba n'obuzigo ne woba n'amabina gatya omusajja nga kulekawo bawakulekawo Bruno K bw'atyo ye bwe yagambye yabadde ali mu kulumba Rwema abasinga bagamba Bruno K kyakoze Rwema yamukubye inchi 6 mu kawompo yakutte omusumali inchi 6 n'agumukuba mu kawompo Mulanga ensonga zezo nga mulanga ebikya trendinga mpola ku mitimbagano si birungi ku side ya Rwema n'amakulu akusanya Dr. Amza kubanga okubayisaamu eggaali kweyongedde Tamale Mirundi Junior abasinga bamuwonzi ne bamugamba Rwema obeera omulaba nga ali ku live yo kibategeeza ali mu kunoonya bujulizi anoonya bujulizi obw'okulumika ng'ekkooti etuuse okutuula ali mu kunoonya bujulizi obw'okulumika ng'ekkooti etuuse ku live yo tolowooza nti ajjawo just miniino bawumaleko ku live yaani ya Tamale Julia nga kwali okwo nga joyininze nga kwali olwamaze n'avaako Tamale emirundi bwe yatandise okuba ng'ayomba kubanga Tamale emirundi yagamba tatya Rwema wadde n'akamu talina kyamutyako wadde neki wadde n'akatininyi bwe kati kati nojja kuwulya gye bigenda okubanga biggwera bannange Eddie Kenzo yakoze okukyala ne baaba alinga yatankudde enjuki bannange tiimu Eddie Kenzo efuuse tiimu Eddie Kenzo ku mitimbagano bafuuse olunabe bafuuse akayinda mu bafuukidde tiimu Rwema akayinja mu ngato nkugambye kiri kuli kikabuka bakoze okukyala naye okukyala okwo kwe bakoze kwakoze eki kwaleetedde tiimu Rwema obuzibu kusanya Rwema n'amakula okutwalizaamu kwamuleetedde obuzibu obutagambika kwabitanku kwafuukudde nga balinganga bakubye ejjinja mu njuki nga bw'olakwata ejjinja n'olikuba mu njuki kati tiimu Eddie Kenzo yatabuse olutabuka erumba tiimu Rwema n'amakula Tamale Junior yalaga talina kyatya yagamba sikutya ogenda bamateeka baawa oba ofuna balooya baani oba ofuna looya wa miliyoni jangu tujja gwoza tutunke nagwo nange si byangu naye nga Eddie Kenzo yakoze okukyalinga ng'eyatankudde embeera katebeezamu oba naakola okwanjula introduction kinaaba kitya oba naakola embaga kinaaba kitya naye owaayi tiimu Eddie Kenzo gaabalende mutuleke naffe katwesasuzeemukko baatulangira n'emikwano gyaffe abasinga ne batukyawa olw'ensonga olw'okubanga tuwagira Eddie Kenzo ati nga bagamba Eddie Kenzo yalekawo omukyala emyaka 2 n'amuleka mu nnyumba Eddie Kenzo ayenda ku bakyala Eddie Kenzo bamukwata n'omukazi mu nnyumba Lydia Jasmine CCTV kamera zaabalaba bagamba mutuleke naffe tweyagaleko ko bannange nga baatulisa akakanja nga baatulisa akakanja ng'oli wakulya ng'oli tiimu Eddie Kenzo ng'anyiiga ng'akulangira kuvuma ng'akukyalira nawo mutuleke naffe tukole ki tweyagale batimu Eddie Kenzo bagamba naffe mutuleke tukole ki tweyagale naye nga ne tiimu Rwema n'amakula gyeri ekyawaga ekyawaga egamba mwabamanyi muli ku miniti sawa inagenda kuba ekifo ekyo bakimugjamu manyi bagamba oluusi ekifo kyobwa minisita oluusi bakikugjamu ekisawa ne bakusikiza omulala kati batimu Rwema bagamba nedda mwewaana ennyombo mwafunye minisita n'essaawa yonna Museveni ajja kumugobamu ekyo ekifo akimuggyemu muswalireyo mujja kuswalirayo tiimu Rwema kugamba bintu byakweddiiza bintu byakulagawo nze ayinawo gwayinawo naye nga mbagambye Nyamutoolo ali muteekateeka za kubanga amitinga Rwema bintu byatala biri serious gwe mulamwa gwa vidiyo Nyamutoolo yagala dde okusinkana Rwema n'amakula simanyi Rwema n'amakula ye ayagala okubanga asinkana Nyamutoolo lwakuba Rwema si ye mukyala gw'oyinza okugamba nti alina empisa embi sisuubira nti ayinza okugaana ekintu ekyo Rwema si mukyala mubi bambi si mukyala mubi lwakuba kaluusi eriyo buli omu gw'aba asapootinga gw'ola sapootinga oba olina okumusiiga akasa kati nga olaba tiimu Eddie Kenzo Rwema bamusiiga akasa naye nga si mukyala mubi bambi era nsuubira ajja kuba akkiriza proposal ya Nyamutoolo ey'okubanga bamiitinga n'okubanga basisinkagana likinga commentinga subscribinga nyiga kale
bagita Faali TV UG. Mube bulungi, mpagala nnyo mwena mweraba. Sikala ng'ogyekubiddeko amawulire mpalanga gaba gatambula okuttegwanga ali ati Uganda. Nyamuto alinga nga yakoze proposal Nyamutoro ey'okuba nga bamitinga ne Rema Namakula. Tulinze tulabe Rema anakkiriza. Mpagala nnyo mwenna, mube bulungi mweraba.